waffe njagala tugatenga lwetwebaze Alozias. Okay. Kano ke kadde kati watulagidde timutuufu gwe yalonda yoyo. Oba kiwakana nti si oyo Alozias Bugingo omukyala gwe yalondayo Mbanje Susan Makula oli waddembe okukkiriza oba okuwakana ekyo kiri eri gyoli. Buterevu nkwaniriza ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing. Nga bwe nabasuubiza okuva ku makya nti buli ekigenda okubeera nga kitambula ku mukolo guno oba mu kwanjula kuno okwa mukyala Susan Makula akati officially mukyala wa Pastor Bugingo luli babadde boyfriend and girlfriend ogenda kubeera nga okimanya. Kati waliwo bingi byengenze maso n'okubeera nga nkuvumbulira naye nga sinaba bikuwana bikubuulira anzikiriza nkujjukize ba sponsors baffe okuli Biva Organic akugamba nti asangibwa ku Access Building Lubaga Road. Yitayoko gwe atawanyizibwa oba asumbuyibwa endwadde ez'enjawulo omanyi osobola okujjanjaba ekirwadde ebbanga ddene naye ng'ekirwadde tekiwona tekiba kulwa kuba nti ekirwadde ekyo si kyakuwona wabula kibeera ludda wa gy'otambulidde ng'ojjanjaba endwadde. So n'olwekyo nja kugamba awettanire oba genda awogezese ku bannaffe bana ba Biva Organic abajja kubeera bakujjanjaba nga bakozesa ddagala lya butonde eritalina side effect eri obulamu bwo. So nga ate Hajati Kaluda kugamba musomi wa ddwa sitakozesa bikolwa bya kalogo kalenzi nedda mukimanyi wano siranga basawo abaganda. So gendayo abeerenga kulombereddwa ebizibu ebyenjawulo ebisumba obulamu bwo abibeere oba oli awo nga bibaabulira ako kakisikolaba ono musumba yabadde mwene ensonga abadde musumba nga yali mwene ensonga ndooza ke kayimba kati batugenda otandika kayimba amujjukira video ya Pastor Bugingo gye nakola ekyasinza okubeera nga trendinga ku YouTube wonna eri wano ku Viki Exclusive. Anabagamba nti omusumba ono ay'omu ku basumba abakyasinza okubeera nga baagala amasanyu era mukyo ngenda nzijayo ebyo ebitonotono byendabira ddala nti Pastor tabikozesa kajanja wabula Pastor Bugingo akikola olw'okubanga kyekituufu kyali kati mukwanjula kuno alina ebintu ebimu Pastor obwedda byakola abantu ne mwebuuza ddala ono musumba nabagambye mwe abaasonda sente za Pentagon mubeere bagumu olw'ensonga famire ey'omukyala Susan Makula baakolamu dda akasente kaabwe aso temulowooza nti Pastor Bugingo abadde nga akwata kasente nze nganze okusinziira biography z'omukyala Susan Makula bwe soogera yadde ennyimpi nsubira n'okuziba wamasa omumanye who is Susan Makula omukyala ono addiridde neno ndi kunyumya bino kyokka waliwo vidiyo najja nikubakolera nga Suza omukyala Tati Bugingo ex-wife takyali ex-boyfriend ex-wife w'omukyala w'omwami Pastor Bugingo ali mu kusaba essaala kumpi esaba Katonda bano baawukane naye munnange nakugamba ki vidiyo eno nsaba ogimpere like then twegateko obeere part of Viki Exclusive obeere part of Wonderboy UG family nga osubscribinga buterevu ate n'ekirala nina WhatsApp group y'abakadaama bokka nandyagadde okubeera nga njikwanjulira era nga osobola okugirikinga nga okozesa WhatsApp number yange eyo gyolaba esembyayo 85 mu kabox aka black osobola okubeera nga weeyungamu atali kadaama tokkirizibwa kubeera nga obeera mu WhatsApp group eno kobeerese kadaama tukugamba nti ekyo kiba kifo kikyamu mu kadde akakyamu era ng'olonzeewo ekintu ekifu kale olaba omukwano n'omuhabbati nti Pastor Bugingo ekintu kino abadde ng'akirindirira newankubadde waliwo ebyagwawo ku mulundi guli lwe yagenda okukyala wabula tebyamumalamu maanyi olw'ensonga nti buli kimu kyali kiri well planned era bw'oba weetegereza akatambi ke mbazanyidde ku makya ne mukasaasaanya mbebaza okukasharinga Pastor Bugingo yabadde agamba obanga ategeeza olunaku olw'eggulo actually yesterday but one lwe yakoze vidiyo eyo ngasinzidde ku TV teyabadde ku radio teyabadde ku church yabadde ku TV ng'agamba nti okwanjula kwa leero jjukira nti bulijjo mumanyi yakoma bukome ku kukyala olw'ensonga nti waliwo n'ebimu ebitagenda bulungi mu process eyo era abamu basiibudde ba social media in-laws ne bakikuba mu ngeri yaabwe nga b'omanyi nti bo amawulire actually sijja kugamba ba social media in-laws bokka amawulire gaagala nnyo ebintu ebyonoonese than ebintu ebirungi so baamukuba mu ngeri ez'enjawulo era mu different angles then wano ku Viki Exclusive nze kennyini nenva nenkola clarification ku nsonga eyo amumanyi
okimanyi nzo omu kubasembayo kola videos ku mawulira gabera ga trendinze naye ate nze nzija ne collect information eri wrong information ebere wereddwa abo olusa babera batakoze research amala so n'olwekyo nkugamba nti ngenda kuleetera video nga Teddy Bujingo nga asabe sala egatula bano mu kaseera kano munzikirize baana ba mama baana ba daddy wano sigenda kusukkawo followingako ku Instagram, TikTok, Twitter akosako n'emikutu emitimbagano gyonna nkozesa Viki exclusive Viki libasumbuwa nnyo ne Viki nkozeseyo gyolaba essaawa zino eri VIC. Okay, right. Thank you so much for subscribing. Please give this video a like ate era on subscribing lebo batonda bakukikola then n'okusharing eri mikwano gyo inviting buli kadama nkugambye WhatsApp group yaffe weri Vic Genius the songwriter at Genius Productions. I sign out.